Gavumenti ya Uganda eteekateeka okuyimiriza okuyingiza pikipiki eza boda mu ggwanga lino oluvannyuma lw'okukizuula nti zikozesebwa nnyo mu bumenyi bw'amateeka. Ensonda zitegeezezza CBS nti ekiteeso kino eky'okuyimiriza okuyingiza pikipiki eza boda kitandise okukubaganyizibwako ebirowoozo mu lukiiko lw'abaminisita okulaba engeri gye kinaateekebwa mu nkola mu mwaka guno nga tegunnagwako. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi Harriet Ntabaazi ategeezezza Kyabasa nti gavumenti eyagala okwongera ku bukwakulizo ku ngeri pikipiki eza boda gye ziyingiramu eggwanga lino naddala ezo eziyitira ku nsalo za Uganda ez'enjawulo. Ekyali ku negotiations tukyagyogerako tetunamaliriza. Tetunatandika naye it is a proposal that was brought by some people. Tetunagitandikako kuginegotiating. All the stakeholders on board tulabe nagundi erimu yeriwa point erimu yeriwa kubanga waliwo boda zibadde ziyingira gundi without knowing nga ziyingira mu borders zetutategedde kati twagala tuteekeko order bwe ziba ziyingire nga bazimanyi. Kino wekijjidde nga gavumenti era eri mu nteekateeka y'okukendeeza ku muwendo ogwa boda eziri mu Kampala. Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda agamba nti enteekateeka y'okukendeeza ku boda mu kibuga egenda mu maaso era bagenda kusooka nnyo kukendeeza ku ba boda n'okubasomesa ku ngeri gye balina okuva mu bibuga bagendeko mu bitundu by'omu byalo. Ono agambye nti bo balubyanza abatalina stage kubakolera mirimu gyabwe tebagenda kudda mu kibuga wakati kubanga tebalina bifo byankalakkalira we bayinza okulondoolerwa. Boda tugenda zikwata kusobola zikubanga obayogera era batwala training abalinga abatraininga visiting stages gazetting stages basomese ddala nti olina kukola kino babeerenga basobola okubeera nga bambadde bulungi nga bakola omulimu gwabwe nga ne jaketi gyayambadde abegeriko barcode osobola okumulaga nti ono yabadde avuga boda eno olwa security kubanga abantu bagamba nti insecurity eva mu kibo boda nga tugamba nti werubaga asigale rubaga wemakindi asigale makindye n'owe Kampala asigale e Kampala then bafune stages zamanyi nti ze ndi ku stage eno era bakujjaku osobola nti ono yaguvuze gundi ku Sawa West kyekigenda okuddako then kiringanga kuga nti tuliorganizinga borders nabano simera bakalonda abalonda obulunzi nti nse mu town nozooyo onoozirayo byonna bijja kuba tebikkirizibwa. Abakulembeze b'abagoba boda oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti bandigobwa mu kibuga batandikiddewo okutuula obufoofofo. Ssentebe w'aba boda mu Kampala Mawejje Frank agambye nti bafunye dda amawulire oluvannyuma era agambye nti bafunye amawulire nti boolekedde okugobwa mu kibuga Kampala naye baagala babeerewo okwogerezeganya okw'amangu nga tebannafuumulwa ng'ebyonziira. Enteekateeka eyo naffe oba oli awo esobola okutuyamba okendeeza omujjuzo mu kibuga naye nga bakolaganye naffe ne tusooka ne tubalaga amasiteegi agali mu kibuga ageetaaga okutereeza era ne tugatereereza wamu naye bwe banaakola ebikwekweto nga bye bakoze ku batembeeyi ate bayinza okuleeta akacyankalano mu kibuga. So nze nsaba bwe kibanga enteekateeka ya smart city eri mu mutima mulungi gwa kutereeza akisaanye ne bakolagananga ne ba stakeholders nga tebannabakola implementations zaabwe na bikwekweto byabwe. CBS mu mbeera y'emu ekitegeddeko nti n'abagoba ba taxi abasimba emmotoka ku mabbali g'enguudo bagenda kugobwako bagende mu paaka ezimanyiddwa mu Kampala mu kaweefube w'okutereeza ekibuga Kampala. Bino ebijjidde nga gavumenti enyenyiitizza mu bikwekweto ne mu nteekateeka ez'okugoba abatembeeyi ku nguudo ez'ekibuga Kampala. Poliisi mu disitulikiti y'e Lwengo ekedde kugumba ku kitebe kya disitulikiti y'e Lwengo okutandika okubuuliriza ku bakozi ba gavumenti abalala ku bigambibwa nti baliko ensimbi ze babadde bajja ku akawunti z'ebibiina by'abakyala ebyokwekulaakulanya ne bazikozesa ebyabwe. Ensimbi zino zaali wansi w'enteekateeka ya gavumenti ey'okubbulula abakyala eya UEP era nga n'olunaku lw'eggulo waliwo abakozi ba gavumenti abalala babiri abaakwatiddwa poliisi olw'ensimbi ezo. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Abakwatiddwa nga basuze mu kaduukulu ka poliisi Embiriizi kuliko Mazinga Joseph Ngono ye Community Development Officer CDO owa disitulikiti y'e Lwengo wamu ne Semanda Wilson ng'ono yalabirira ofiisi ya CDO mu Lufuutifuuti muyite office attendant ng'ate ye omulala ayitibwa Mbaziira Charles CDO w'eggombolola ya Lwengo Lulo ey'ekyalo adduse era poliisi eri mu kumunoonya.
okusinziira kwa myuka omubaka wa gavumenti Lwengo Isha Ntumwa bafunye amawulire okuva mu kibiina ky'abakyala ekyokwekulaakulanya eky'Ennakalembe nga bano balunda mbizzi nga kya Nnakalembe Pigare Farming Group ekinoni nti ng'ennaku z'omwezi 24 bafuna ensimbi obukadde 9 ku akawunti y'ekibiina kyabwe nga tebamanyi gye zivudde kyokka enkeera nti CDO Lwengo Rural ayitibwa Mbazira Charles kwe kubakubira essimu nti ssente ezo zazze ku akawunti mu bukyamu muziriko bannyinizo abakulu ku disitulikiti era n'abalagira bazijjeyo bazimutwalire. Abakyala baagaana ne bamugamba yazinone naye kwe kugenda ne Semanda office attendant ne bagezaako kumatiza abakyala abo nti ssente zagenzeeko mu bukyamu z'abakulu ku disitulikiti nti era bajja kubawaako akakadde kamu nga bazijjeeyo. Abakyala baatya kyokka oluvannyuma ne bakkaanya bazijjeeyo olunaku lw'eggulo ku Lwokubiri wabula abakyala baakubidde ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta essimu naye yabagambye ssente bazijjeeyo obukadde 9 babeere nazo bakubire abazibasabye essimu bajje bazinone. Babadde bali awo ne bajja era babadde bali mu banka ya Finance Trust nga bazijjeeyo bamaze ozikwasa Semanda office attendant bambega ba police ne bamukwata nazo oluvannyuma n'ategeeza nti bamutumiye butumi za Mbazira Charles CDO akola ku programu y'abakyala eya WEP focal person ow'eggombolola y'e Lwengo wamu ne Mazinga Joseph CDO wa district y'e Lwengo nti era ayongeddeko n'agamba nti bamugambye azibatwalire era ng'azibatwalira bulijjo bazimutuma. Ayongeddeko nti waliwo n'ekibiina ky'abakyala ekirala ekyazanga ekiyitibwa bijja bisaaga nti ng'ennaku z'omwezi 29 bamutumayo emitwalo 5. Amyuka RDC Lwengo agambye nti baguddewo ekigwo bwe bafunye statement ya banka ng'eraga nga bwe waliwo ebibiina by'abakyala ebirala 13 mu Lwengo bano bye babadde bayisaako ssente era bagenze okwetegereza nga bakajjayo obukadde bw'ensimbi 4 ng'ate ebibiina ebirala ssente kweziri babadde tebannazijjayo. Amyuka RDC wa Lwengo alabudde nga bwe bataddewo okunoonyereza ku nsimbi zonna gavumenti zezeeweereza mu disitulikiti y'e Lwengo okwekulaakulanya. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Kibutamu mu ggombolola y'e Rwankoni bwe bagudde ku mulambo gw'omuvubuka omusuubuzi w'ennaanansi ng'abatemu baamusse ne bakuulita ne pikipiki ye. Sozi Sekimpirwazi. Omuvubuka ono atebezebwa okuba wakati w'emyaka 27 na 28 nga erinnya lategese nga Essembuze Abe ow'ekitiiti kya Namukaaka ng'ono abadde musuubuzi wa nnaanansi ng'era kigambibwa nti abaamuse bamusanze ava kutunda nnaanansi mu kitundu ekyekyotera olwo ne bamutya mu kitundu ekyekibuta mulambo ne bagusuula ku nsiko piki ye n'ensimbi ze saako n'engoye ze byonna ne babitwala. Omu ku batuuse mu kifo kino ng'ategese nga Essentongo Isima agambye kino kyabakubye encukwe kyokka oluvannyuma poliisi omulambo guno egugjeewo n'egutwala mu ekaliiso gwongere okwekebejjebwa ng'era abasirikale bakulembeddwamu Tumukunde Emmanuel bagambye bagenda kola kyonna ekisoboka okulaba nga banoonyereza ku nsonga zino. Twasanzeewo obuti emiti gy'ennaanansi n'obuveera ng'era alabika yattiddwa ng'ava kusuubula nnaanansi ne pikipiki ne bagitwala. Olwa CBS FM nze Sose Kimpirwazi kyotera. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebanga. Kimenya mateeka okussaako abasika ababiri nga munnamateeka Ivan Bwoweka Kungulu bw'annyonnyola. Etteeka erya Succession Act akawaayiro akasooka katulambika nti omusika ateekeddwa kuba omu era ng'omusika oyo ateekeddwa okubeera ng'ateereddwawo nga bayita mu buwangwa n'ennono ez'ekitundu ekyo oba eggwanga eryo. Wabula abalabirira estate oba ebintu by'omugenzi ng'amaze okufa bo balina kuteekebwako kooti nga tuyita mu tteeka erya Administrator General's Act n'amateeka amalala mu Uganda. Naye ate ng'era n'omusika oyo ow'ebyobuwangwa asobola okubeera nga y'omu ku administrator kooti bw'ebeera emuwadde obuyinza. Ssettendekero wa Makerere ali mu nteekateeka ezisembayo ez'okutandika okuddamu okuzimba ekizimbe kya Ivory Tower ekyakwata omuliro mu mwaka 2022 oluvannyuma lw'okusunsula mu kampuni esaataddeyo okusaba kwazo okuddamu okuzimba ekizimbe ekyo.
olukiiko lw'abaminisita lwayisa ekiteeso nti ekizimbe kino ekikulu ekya ssettendekero oyo kisaanidde okumenyebwawo kyonna kiddemu buto okuzimbibwa mu nkola ey'omulembe guno omujja. Yusufu Kirando omuwandiisi wa ssettendekero wa Makerere agamba nti olukiiko lwafunye kampuni 8 ezataddeyo okusaba okukwata ttende ey'okuzimba ekizimbe ekyo era nga baagala enteekateeka zonna okukomekkerezebwa omwaka guno nga tegunnaggwako era kye kimu ku birabo bya yunivasite eno eby'okujaguza emyaka 10. Kye bayita procurement process egenda mu maaso twalanga mu mawulire so contracts committee ekyatunuulira kampani ezavaayo ezikola ku by'okuzimba and very soon bajja tubuulira kampani gye tubatuwa contract ziringa 8 buli 22 ono tulina okubanga shero eri jagezaako kulabika nti ekizimbe contract ayina nga John Boda asobola kitambuza speed fera by'ebikujjiko by'emyaka 10 kibeere nga kiyimiriddewo. Enteekateeka ez'ekikapu kya Kyabasa ekigabibwa eri abawuliriza ba Kyabasa eyongeddwamu amaanyi n'ebinonogo nga kaakano yasangibwa awuliriza Kyabasa bamala okukwasibwa ekikapu bamwongererako n'omufaliso. Kino CBS ekikoze okukwasizaako abazadde mu nteekateeka ez'okuzza abaana ku masomero oluvannyuma lw'okunoonyereza okulaga nti ensonga ezimu ku biviiriddeko abazadde okulemwa okuzza abaana ku masomero bwe bwava obungi mu bazadde. Akulira enteekateeka ey'okubunyisa reediyo eno mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka Patrick Omujuuka agambye nti emifaliso egyongeddwako ku kikapu kino gyakuyambako abazadde nga bazza abaana ku masomero baleme kukaluubirirwa bulamu. Abamu ku bawuliriza ba CBS FM abafunye ku kikapu kino bagamba nti reediyo y'omutanda wadde ng'ebaddiza mu mbeera eno naye bo gye bategeera era tebalina reediyo ndala gye bayinza kuwuliriza wadde okussaamu obwesige. Nga wakayita ennaku 3 ng'amasomero gazzeemu okusomesa abayizi abamu ku bazadde ku masomero ag'enjawulo naddala erya Maryland High School erisangibwa Entebbe basatire olw'abaddukanya essomero eryo okugaana abayizi okuddayo okusoma nga tebasoose kusasula mabanja makadde ge baalekayo ng'eggwanga terinagenda ku muggalo. Omu ku bazadde mu ssomero lino Olubaliita Mwesigwa Henry agambye nti omwana we yagaaniddwa okusoma okutuuka ng'asasudde ssente ezo ng'agamba nti gavumenti kyokka nga yagamba nti gavumenti yayimiriza eky'abayizi okuddamu okusasula ebisale ebyasigalira. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataaha Museveni gye buvuddeko bwe yali alangirira enteekateeka ey'okugulawo amasomero yalangirira nti abaana bonna abadde mu siniya ey'okubiri bayisiddwa butereevu okugenda mu siniya ey'okusatu n'ababadde mu siniya ne mu primary eza wansi bonna baakugenda mu bibiina ebiddako basobole okumaliriza emisomo gyabwe nga bukyali era nti si baakuddamu okusasula ssente kubanga ekiseera eggwanga we lyategendera ku muggalo baali baakasomayo sabbiiti ntono nnyo. Parents should not be asked to pay higher school fees than what they were paying before school closures. The Ministry of Education and Sports is taking steps to comprehensively but fairly and equitably address the issue of unregulated school charges. The Ministry will not tolerate situations where parents are charged school fees twice or where unrealistically. Wabula abazadde ku ssomero lya Maryland High School abakulembeddwa mu Lubaliita Mwesigwa bagamba nti essomero lya Maryland bino lyabisambazze era awanjagidde gavumenti eyambeko abazadde ku ssomero eryo baleme kunyigirizibwa abakulembera essomero eryo. Omwana wange asomera ku Maryland High School Entebbe Kigungu campus twagenda mu lockdown nga nsasudde $1,000,000 omwana wa senior 2 nga nsigazaayo balance wa $2,000 okusoma bwe kwazzeemu n'empulira nti gavumenti yalagidde abaana abaali basasula tebaddamu okusasula aba senior 2 ne ngenda ku ssomero nga mmanyi nti ndi omu ku abo abatagenda kuddamu kusasula mpozi ka balance kabwe kali ak'emitwalo 2 naye essomero lyaŋŋambye nti nina okusasula balance ow'emitwalo 2 ate nsasule ne school fees eza ttaamu yonna $1,200,000 kakati awo ekiragiro kya gavumenti ne neebuuza kikola kitya. Wabula
akulira essomero lino Walugembe Habati asambaza ebyogerwa era agambye nti abazadde tebannasabibwa ku nsimbi nkadde ez'amabanja agasigalira. Lockdown tesangulawo bbanja bw'oba waleka ebbanja ku ssomero then kiba kyansonga n'olisasula kubanga ffe tuba twaprovidinga service. Senior 5 balina mu holiday tegeeza bagenda okuwumula yalekayo ebbanja. Senior 1 yali ebulayo wiiki emu okuwumula. It's only senior 2 and other classes we are demanding for the balances because they're justified. Some people imagine that what the government said was for every class. It is not true. It's only senior 2. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Nga club zali gyabinywera ya Uganda Premier zetekeratekera oluzanyo olw'okuddingana olutandika omwezi ogujja ogwokubiri. Club zali eno bbiri okuli Toro United n'Embarara City ziri ku muyigo ogw'okukansa abatendesi abajja oluvannyuma lw'okugoba abatendesi ababaddewo mu luzanyo olusoose. Toro United ensonda ezesigika zikakasizza nti eri mu nteeseganya n'eyaliko omutendesi wa club ya SC Village Ogosalongo Ibrahim Kiria okufuuka omutendesi omujjo wa club eno okuddambikira ebya Edward Golola eyagobwa ku mulimu guno olw'omutindo ogw'ekibogwe. Ibrahim Kiria era abadde mutendesi wa ttiimu y'essaza Gomba era nga yabayambako okubawangulira ekikopo ky'amasaza eky'omwaka 2022. Toro United ebyayo mu liigi bikyali bibi nnyo era oluzanyo olusooka lwagenza okumeekerezebwa ng'ekoobedde erina obubonero bunaabuuka. Mu mbeera y'emu nga ne club ya Mbarara City eri mu nteeseganya okukansa eyaliko omutendesi wa Vipers Paul Kiwanuka okutendeka club eno ng'addambikira ebya Hussein Mbalangu eyasuddewo omulimu ogwo. Paul Kiwanuka mu kiseera kino talina mulimu wabula nga yatendekako ne club ya Bright Stars eya Uganda Premier League gye buvuddeko. Mbarara City yamazeeko oluzanyo olusooka nga ya 12 ng'erina obubonero 16. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Profesa ku University mu nsi y'e Morocco kkooti emusindise mu kkomera y'ebaka y'emyaka 2 lwakuganza abawala ababadde asomesa ate abawa obubonero obubayisaawo. Profesa ono Kalya Bugalula abadde mwatiikirivu nnyo mu ssettendekero wa Hassan the First University kumpi n'ekibuga Casablanca okutuuka wano juzi abayizi lwe bamuvuddemu ne bamuwemukira nga kisusse obw'omulamuzi ng'omuwala yenna okumuwa obubonero obumuyisaawo asooka kumuganza. Waliwo n'abasomesa ku University abalala 4 abagenda okusimbibwa mu kkooti olwaleero luno bawere ennembe n'emisango egy'engeri eyo ababadde n'omuzoogo okuganza abayizi. Embeera okutuuka wano kyava ku bwannamawulire abaafulumya amawulire gano ag'entiisa oluvannyuma lw'okugwa ku bubaka abasomesa bwe basindikira abayizi ku ssimu zaabwe n'ekyaddirira gavumenti yatandikirawo okunoonyereza ku bikwatagana ne yunivasite eyo. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna abali b'amayenje ku luno mulidde nga balimi faamu y'amayenje esookedde eddala egguddwawo mu nsi ya Kagizistaani egenda kufulumyanga amayenje ag'okulya. Omulunzi omwatiikirivu mu nsi eyo Adil Gaparov ye yatandise faamu eno era mu kaseera katono nnyo buli lunaku afulumya ttaani nnamba ey'amayenje gy'aweereza mu China gye yazudde akatale kaago. Amayenje gano asooka kugasa ne gafuuka nsaano era akatale kano yasinze kukafuna mu kampuni ezikola ebyokulya ebiva mu ŋŋaano ne mu kampuni ezikola eddagala eriyambako omuntu okukola figa ng'enjogera bweri. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda eteekateeka okuyimiriza okuyingiza pikipiki zonna eza boda mu ggwanga oluvannyuma lw'okukizuula nti zikozesebwa mu bumenyi bw'amateeka era CBS ekitegeddeko nti ekiteeso kino eky'okuyimiriza boda okuyingizibwa mu ggwanga kitandise okubaganyizibwako ebirowoozo mu lukiiko lw'abaminisita okulaba engeri gye kinaateekebwa mu nkola. Poliisi Rwenge ekedde kugomba ku kitebe kya disitulikiti y'Rwengo okutandika okubuuliriza ku bakozi ba gavumenti abalala mu disitulikiti eyo ku bigambibwa nti baliko ensimbi ze babadde bajja ku akawunti z'ebibiina by'abakyala ebyokwekulaakulanya ne bazeekomya. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Kibutamu mu ggombolola y'e Rwankoni mu disitulikiti y'e Rakai bwe bagudde ku mulambo gw'omuvubuka omusuubuzi w'ennaanansi ng'abatemu baamusse ne bakuulita ne pikipiki ye. Profesa ku University mu nsi y'e Morocco kkooti emusindise mu kkomera y'ebaka y'emyaka 2 lwakuganza abawala ababadde asomesa ate abawa obubonero obubayisaawo. Bannaffe
amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunda Omuteregga.